Olunaku lw'eggulo Bobi Wine yategeezezza nga bw'agenda okukeera okutwala ekiwandiiko ku poliisi nga kitegeeza nga bw'agenda okwekalakaasa mu ddembe olwa poliisi yennyini okulemesa ebivvulu bye. Wabula obubaka bwa Bobi Wine olwagudde mu matu g'abakuumaddembe bano bayimbuliddewo abawanvu n'abampi okuviira ddala mu kitundu ekiyitibwa ku mbuzi ku lw'eggayaaza okuyita eruteete wabaddewo emisanvu gya poliisi. Okwekalakaasa okwo okukkirizibwa mu mateeka agaffe. Twesigame kawairo, twesigame ku nnyingo eya 29 ya constitution yaffe, naye era nga tumanyi nti n'etteeka lya Public Order Management Act litwetagisa okuwandikira poliisi ne tugitegeeza kye tuteekateeka okukola. Newankubadde mbategeezezza mwenna bannansi nti tuteekateeka okwekalakaasa okwemirembe. Ekkubo erigenda ew'omubaka wa Kyaddondo East ono libadde likwatiridde abasirikale. Okulaga obumalirivu bwabwe bano baleese n'emmotoka eno yakazibwako erya buli wendi nkusiba nga kw'otadde n'embeera eragira ddala obwerinde. Nga zikunukkiriza okuweera essaawa 6 ez'omutuntu wabaddewo akanyoolagano. Bobi Wine ne bannamateeka bwe baagadde okufuluma batwala ekiwandiiko ku kitebe kya poliisi ekikulu nga bwe baasuubizza. Mr. Magere, we are talking. Don't say you are done. Is he under arrest? Just confirm to us. So, Honorable, you have heard my words. I'm not talking to any, I'm just talking to you with due respect. Yeah, You are an officer of the law, He would like and to this know is my lawyer. what offense has he committed. He would like to know. He's not resisting your orders, but he would like to know if he's under arrest and for which offense. I don't know whether your lawyer understands very well. Because if you're really a lawyer, you should be able to understand. Yesterday, he uttered some words, and he was calling upon people to go and do violence. And therefore, for that matter, he's not allowed to move. That's a crime, I should Yes. Then he should be arrested and charged. Fine. Then we shall do that. Okay. Because that is what we can do. No. Afande, you're pushing me, sir, Mr. Magere. You're pushing me. I'm a police officer. Yeah, but you're not. I need space. I'm armed. You're armed? Yes. Oh, there I will understand. I'm armed. There I will understand. Yeah. But yes, now it is understandable. Now let us now discuss. I'm armed. Why are you arresting me? Take him back. Okujja okukwata omuntu n'omuteeka ku busibe bw'ennyumba house arrest, tomuguddeko musango, talina kyakulwanyisa kyonna, n'ojja n'ebyokulwanyisa n'abasirikale bangi. Kati bano batyobodde nnyo amateeka okutuusa olwaleero. Naye nze nkyagadde kubanga kati kino kye kiseera ekituufu ekya buli munnayuganda okuyimukiramu okumanya ekyokukola. Oluvannyuma Bobi Wine apondoose ekiwandiiko n'akiwa bannamateeka abo abakulembeddwamu Benjamin Katana bakyongereyo ku poliisi. Atuwadde obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti ebbaluwa eyo gy'abadde atwala ku police headquarters tugitwale tugituuse wa IGP. Waliwo n'abantu abatategeerekese abakumya omuliro ku luguudo lw'eggayaaza wamu ne ku nguudo ez'enjawulo ezigenda mu maka g'omubaka Kyagulanyi. Libadde teriri busa n'aba DP block nabo ne bajja okukyalira omubaka ono. Muno mubaddemu Nobert Mao, Abedi Bwanika n'abalala. Bano basoose kulemesebwa wabula oluvannyuma ne bakkirizibwa bwe batyo ne beevumba akafuba n'omubaka ono. Ekkubo lino erigenda ew'omubaka Robert Kyagulanyi libadde eryo eryaniriza buli muyise ewatali kakwakkulizo konna, wabula nga kati ebidduka byonna ebiyingira ssaako n'okufuluma ekifo kino bimala kwazibwa poliisi. Kisigadde ate kinnategeerekeka obanga poliisi eneesigala wano ng'egumbye obanga kinatuuka ekiseera neyabulira amaka g'omubaka Robert Kyagulanyi. John Cliff Wamala, NTV, Akawungeezi.